sometimes tugula tubagula sagala kulinda balaba sirimbo manyi sokoleke agambye eki ogula abakazi tubagula agambye eki tugula abakazi kibwa kyofunye mbofumbo kikwateko what advice are you giving people not to marry advice yempa abavubuka n'abasajja ezenganze nga sinaba advice ndi mukuwaana nnyo okulaba nga kutuuka 2-3 abasajja bonna bawuulu ndi mukuwaana yawe nfana hona tonna wasa nfuba nnyo okulaba nkuteekamu okulaba nga tokola ensi ngegenda tunyumira tubaniriza nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Life Experience Uganda mwebale mwenna okusubscribinga tusiima era nga naffe tuli beteefuteefu baweereza tusiima mwenna abali eyo ebweru w'eggwanga mu ggwanga n'eryaffe Uganda n'ebitundu ebirinaanyeewo n'ebiri ewala tusiima nnyo byonna olunaku olwaleero tuba tutudde era nga bwe mutulaba ku pano yaffe atulinako omukyala nga yessebo yekka omumbejja w'ekibuga ataagenda mu lubiri naye nga mumbejja weyanjule mukwano tugende mu maaso sebo w'ekibuga Diana Kanakulya nensiimye nnyo okuba nga ndi nammwe olunaku lwaleero n'okuba nga ntudde nammwe olunaku lwaleero tube nga tukikwasaganya nsonga katuzitaanye tulabe ebiba bigenda maaso mu ggwanga n'ensunza okulaba ku ssemu nsanyusa nnyo okulaba agaba emikono ova wano naye nno anti avuga motoka kika kyeyo mpozi ML leka ne Josh amala okugamba eggwanga tulabe ekibu kigenda okuba Anyway, ladies and gentlemen, Josh MC, the Amplified King, Life Experience Uganda, tuba tusimbudde. And of course, olunaku olwaleero tuli wano tugira batukubamuko ku kibozi n'omusajja single father, omusajja atalina magezi, atategeera bulungi, ate era nga ye musajja asinga okuba oluseke, tumulina wano eno olwaleero agira tunnyonnyola lwaki single father, lwaki akuba nnyo oluseke, lwaki tategeera, lwaki talina mukyala nga yabeesolwa akwata omukyala agenda otuuka ewaka ng'ennyumba bagyetisse oluseke alukubirawa ajja tubuza alukubira amannya mpitibwa single father oba blackman yaman single father yekaleka ye yatongezebwa okubeera nga ye single father tulina ku app nze atwala ba single father mu Uganda president wa single father gattako n'akulina nze ntwala abawuulu bonna mu ggwanga lino okyenyumiriza namu ate nga lwaki president w'abawuulu nina abaana 2 bonna balenzi essuubira nnyo kubazzaako ati sina mukazi sikyawasa namala sikwana amankwana sikwana sikyawasa bakola ki nze nakoma bukomi mbadde ngula ne kati nakendeeza soko olindeko abakazi bakola ki abakazi kati nkugambe ki kubanga wongamba ku myaka gyo essaawa zino tokyawasa tokyayagala mukazi wazze ku kitanda anti kati nenkubuuza mpasize eki kuba nazaala dda nina abaana 2 balenzi okitegedde abaana abo beetaaga okubeera baliwo bali abanywa kati kitwale nti maama waabwe yafa era bajja kukula bajja kusoma Blackman nga tetunagendayo eyo yonna gy'otutwala lwaki oli single father lwaki ndi single kubanga njagala ani yakuwa ekyengule ya single father era nze ani yampa engule engule tebagiga bavuga nawe kijja kutuuka alina okutugamba munnego ono yafe twegomba obulaba butambuza gwono omumanyi bulijjo mmanyi mutegeera naye kubuuza kuli wala oba oshegera abadde owali omusajja apaakinze wali avuga abaana be neyeyagala talinga era olwaleero njagala naye kumwajule walansi
akole akola topa single father tetula Diana ndagala owulira emboozi eno emmoloka emunyiizizza omukulu avuga emmoloka kati kamera netondere single father wanjisema oyina abaana babiri mu maama omu yakeera ku makya ne mutufuna obutakkaanya n'agamba nze ngagende nti yafa buzibu ki kakati njagala otuseeko emabega awo tunnyonnyole ki ekyabaleetera okwawukana mbeera ki eyaliwo otuuke okubanga omukyala ava ewaka akulekera abaana n'agamba ŋŋenze sigaza emigugu gyo embeera eyo twafuuka mugugu embeera eyo nagyogako ne saa nnyo okugiddamu njagiyisaako mu bwangu tewaliwo nnyo mbeera omukyalo okunoba nasanga asibye ebintu ng'akoze eki ng'agenzi ate nga bw'omanyi nange nali nakoowadde omanyi abakyala bano balaba lyamugamba nnyo ebintu ti abakyala bano babuulire nti omukyala oteekateeka okunoba ew'omusajja naye oyinza okuteekateeka okunoba kumbe w'onoba ate yakukoowadda kati ye yalowooza nti nja kumukima paka olunaku lwaera nteeka ku ssimu mbaza maama wankubira mutabani tusonyiwe ono mubuuliridde ateredde mutabani koze maama nanaaba mu ngalo nasanga omwana ow'omwaka gumu n'emyezi gyali ebiri ebiseera ebyo ng'ali kabalaza atudde n'ow'omwaka ogumu n'oweesatu ekitundu nga naye aliwa kabalaza atudde kati omukazi yenna ng'osobola okuleka omwana ow'omwaka ogumu n'emyezi ebiri kabalaza kuba abakazi baagala nnyo abaana naye omukazi waalekera ow'omwaka ogumu n'emyezi ebiri kitegeeza kimututte kinene lwaki mba nkusonyiwa kati omwana oyo singa nasanga akutte masanyalaze mu soketi mu nnyumba gye waleka ng'otisse ebintu amasanyalaze gamukubye afudde oba enkuba simanyi kuba sinze neetikkuubo nange bannamba bagambi bange bakiikirire tugambe nti mufumbo obwo gwe wali malayika nga tolina nsobi z'okola omanyi abasajja mutuuka ekiseera ne mutuyisa mu bintu bye tutasobola kukola ki kwogera ate omukazi waasalirawo nagamba nti nkola ki genda aba alina byasirikidde bw'aba yanoba nga bweyogedde ng'oli wa mwaka gumu n'emyezi ebiriyo n'oweesatu kitundu alina bye yajja atereka ekitegeera omukazi tetunoba lumu ne bwe kuba kwenda tetusalawo lumu nti tugende tukole ki twende ojja otereka nti single father leero akomyewo bukya single father yazaala mu waitress single father yazaala mu receptionist single father n'owabitereka talekaawo zaakameza amata abaana tabalabirira. She was not stupid. Lwakuba taliiwo wano said kubanga atubuulira side of the what? Of the story. Okitegeera naye ate tobeera nnyo proud kuba sirowooza nti abaana bo bali mu mbeera ennungi okuba nti bakuze ne taata eka. They miss a mother figure. Bino mubyogera kwekaza. Okitegeera wait soko obuleka jjosho ogenda muyingira mu mumanyi onyingira anja kufuluma you know it very well. They need a mother. Ebyo byeweekalambiza n'ogamba nze single father nze ambassador waabwe you will get a mother. Ayina engule fine balenzi but they need a mother figure. Teri mwana mulenzi asinga kwagala maama we. So you are denying them that chance. Ate n'okibrag kati waba yabansuulya nsinze nabamuggyako no problem. Ekyo kyo yakola nsobi sensobi naye okuba yanoonya mirembe gye yalaga mirembe nga siri n'abaana bange n'ekirala kiri bwe kiti gye buva ne gye bulaga ono black man wabanga ye agamba ye ali proud of him being a single father. He has his own reasons. Good enough the mother is alive. Tulabye abantu bangi nnyo bakuze wano nga they not with their moms, their dads, their parents and they look for them mu bukulu nga bakuze. You understand? Yeah. So you're not going to be there because I want my kids to grow up with a mother figure and I'm not contented, I'm not okay with you because of the kids. You will go, my kids will grow up, they will look for her. Sebo, single father w'ensonga ezaleeta obuzibu for becoming a proud single father. Oba kitegedde. So adi nkunnyonnyodde omuntu omukyalo okuno oba omusajja oba omukazi toba mu mutima gwe ye aba n'ensonga zilwaki anobye oba okitegeeka sijja nnyo kuwa nsonga z'amaanyi ne gwe kyoba osinga omanya nti abaana we bali mbalabirye batambula n'omu agenda kutandika kusoma guno omwezi guno oguddako second term first term teyasobola gisomola okuba nti yali up and what so ebyapeningira waawo December teyasobola kukola kikutandika ati second term agenda kutandika kati obudde buno balekera ni ssaawa zino tukuyise waliwo senga waabo muto wange abeera nabewaka
nga ntunuulira nyatidde nende omusajja sooka omuleke tomuvuga nnyo speed tomutiisatiisa bakazi bano batuyisa bubi. Black man, if you're contented with your kids being with you alone, it is okay. Because si buli muntu nti naakuze ne maama we, si muntu ndi akuze ne kyokka tebakula. Bajja kuwa. Kyenagambye kitwale nti maama waabwe yafa. Kitwale kitegeeza bandi. So temugenda kunyigiriza omusajja olwokubanga mbu simanya abaana. Singa aba yafa mwana we takula. akula kati kitwale buli bajja kukula kino yes kiba kyanjawulo bakulage wano tebalabika bubi nsobola bakulaga ko abaana abamanyi ndaba ne video ngozi kutobalaga dana kiba kyanjawulo kituufu. Now you're not going to be somewhere where you're squeezed because of small importance of the kids. Musoke musaze we kigambo nti kitwale nti yafa. Kirese bwe tutyo. Kati kitwale ki. Kakati Diana zino Diana. Tusobola zino tusobola zingiramu. Watukire okuleeta ekyo ekigambo. Wabaye wanisiganya wakati wa. Yes. Wanaba. Nze naba te. Kati nga president mugamba akuddayo wagu. Sisobola. Kadi gwokimanyi kadi gwokyenti otwawukana n'abakazi eyo gyayita agenda agamba olusajja lwafa okitegedde mu abasajja nga mutanya abakazi nga mutanya otwawukana n'abakazi olusajja lwafa tombulya mulambo ogwo tombulya mulambo lwa olusajja olwo wafa lwaki mutuvuma gwe bitubuli kati ekisookera ddala lwaki sikwita mulambo ng'emmere y'awaka kigula abaana olumu nze abaweerera tokomye okwo mmanyidde onkubye tulina basakata owulira wabula mu nzija mwana waani gwokuba agenda nekakkuba nga newammwe nze sikyala waba wa mukazi okuba kwakatala okuba najuzi gwe bakuba nemugamba kibadde kikugwana okuba kwakatala omuntu yenna ng'oyagala omuntu omukubamu ebyomugwana era bw'omala n'omunyigira mu kifuba okyegamba baby sorry bibaddewo baaluma emikono okyegedde nebyo bino nenaloza byali ki omanyi omuntu okukwata omukono n'aguluma omanyi omuntu okukwata omukono gwo n'aguluma n'akulekako amannyo kitegeeza agamba nange omusajja namutuze nakyali wange embeera naye nakyali wange yalina mukyala we nafuna obutakkaanya obutakkaanya obwo nga bbaawe alya meidi ati bbaawe kyalina amabina kimeidi saakirabako ozegedde lwakuba nti kati okumugamba kati mukazi we mukumunenyako ekiro ewaka ni lwaki olya meidi nebafunamu obutakkaanya afunamu obutakkaanya ye mmee kati ono kwe kumubuuza nti ye meidi talina gundi omukazi n'avako waya n'amuluma kyogambye muluma wano mukazi yannuma wano ate n'abakyala bano bagambe nabo batukema nnyo agenda n'aleeta kimeidi ne kiteekamu kadresi ne kiyitawo bwe kidda mu kisenge bwe kitiribiita kati ng'ayagala oba gwe okola otya kuba nemba ne meidi naye mukazi walale nnyo single father neera okubeera meidi naye muntu meidi tubalya listen uncle nabayo meidi tubalya no let me talk about this yeah they're also human beings but you cannot compare a maid to your wife alisi kintu simukazi meidi no you have to have that respect anti meidi alina bya omukazi alina byatakola wuliriza kati nze maid kankunnyonnyole ono mukyala wange obudde bwonna bumala ku mulimu akomawo 2 omwana maidi musala katonda akakoze bwati kona katekena nga yina yesiza ekiziga akola ki abadde obudde ateeseteesa abaana ewaka ekyakuleesa bwe wagenda kukola lwaki sizannyamu omwana ttu genda okole meidi tubalya abasajja ba kakati meidi tubalya tola nti agambye meidi atekenya akatunda n'akola ayagala ne bills obeere part of the payment nakuwasizaaki oba okola akuwasiza kulabiriya waka okolera ani ogamba tubuuze ono yennyini godfather tali bakazi ng'aboobeza emmere akola buli kimu neera omusajja n'alya meidi gyebali temuli naye kati nze kyeŋŋamba ku kino ekya maid I'm not supporting a man
a man of the house to sleep with a maid. Yes. That one is wrong. 100%. Yeah. Because by the time you wake up and you go, no funa mukazi wo, no muteke waka, no funa maid. Guys, this area we don't want wives who are just sitting at home. Yes. You understand? We want to have ladies abagenda ne banonya. Listen, abagenda ne banonya. You understand? Eyan. yakubagana mu nkwawo ngeri mu nkwawo. Ochegedde ne bagenda ne bakola ki? Ne banoonya. You understand? So being that ntino omukazi naye agenda n'anoonya, okay? It doesn't make you to go and sleep with a maid because omukazi ali ku mulimu. Ali kye kyakuwasisa. No. Kuwasa kola. Kati ntegedde where Nna kuwasa kundabirira. Listen. Ntegedde where the problem came. Why you're a single father now? The sister because you cannot be saying ntino omukazi wa kuwasa kola. You understand? Black man. Kubanga oli single father, 100% be a single father, because no any woman will tolerate that nonsense of sleeping with a woman. Tajja kukola omukazi wange takola takola oba oyagala noba wange tebakola ze wange tebakola yakola. So that's where the Katonda abakireese kitonda ngodde wammwe ngodde wammwe ndiwe kalisi kali ntegedde yemwe abasajja abagaana abakyala baabwe okukola ate nga gwe oliko omutwalo oyagala osanga ennyama osanga enkoko ewaka. You understand? Listen, listen. You know what ladies do at home? Abakazi balina amaanyi mangi nnyo ewaka. In that you can be working. You understand? N'oliko omutwalo ogwo ewaka kameeza. You expecting to go home osangewo ebinyeebwa. You understand? On your 10,000 that you left home, no sanga nga afumbye nyama, afumbye akakoko, afumbye chi. You understand? Don't you ask yourself, where does he get that money from? Sengo no kero kumachano kama mkazi oyo, from Monday to Monday sit home. Go gulo kuva ku padi, go gulo kuva ku ngoye, go gulo enviri, go gulengere. That's why you mwemufuga abakazi ne mwateka bibula. Vane kwejo. Byonna nja kubibula. Kusanga enviri amuwaza mwezi. Kati sibaka pensa akalwayo. Sibaka viri ka pensa akalwayo. Kamitwale eji ku musanvu. Bakonoona mukazi. Omusajja ono andaye. Akonoonebwa abakazi. Sibaka viri ka pensa kamitwale 5 mu musanvu. Kamalere emyezi abalirira. Namukazi wani alina enviri paka myezi 3. Mukyusa engoye. Manya gwe mukyusa enviri. Chovala babawunya ne mugenda kuba bakazi ba ani zawe mwagala kati mwachi ogenda okukola at this era togenda kufuna mukazi gwe ogenda kufitinga like that. Olaba ennoonya mukazi. That's why you're single. Olaba nvudde ku mbutuse. Service okafuna otya kalu wa yaka service kaddeire. Sometimes tugula. Tubagula. Wadda kasabuni sebo. Sagala kulinda. Balaba. Sirimbo mmanyi. Sokoleke. Agambye eki? Ogula. Abakazi tubagula. Agambye eki? Tugula abakazi. Ozegedde. Ne we service. Sikyakwana yo inagamba nakoma okwana 2019. Ogula emyaka mukaaga okuva kati. Ogula ka space ako nempasaamu. No wasaamu. Kati bwe nawasaamu ejo emyaka ebbanga erisigadde oli myaka gyonna egisigadde ngula buguzi. Siwasa bakazi. Sikyawasa sina budde bukwana kati nkwanira. Black man cheche kyakuleetera okukyawa abakazi okutuuka ku mbeera. Abakazi saabakyawa era sibalinaako buzibu. Mukole bye mukola nze sikyawasa. Gwe wasa. Tokyawasa. Gwe wasa. Kati gwe njagala ombuulire. Alaba omusajja oyo. Gwe njagala ombuulire mbufumbo ofunyeeyo ki? Mu bufumbo. Kuba kiriwa. Kikwateko. Ekitiibwa kikwateko nga bw'onaakwata ku mwana gw'omuzaddemu. Bukwata ku kitiibwa ky'ofunye mu bufumbo kikwateko. Black man. What advice are you giving people not to marry? Advice yempa abavubuka n'abasajja. Nze nganze. Nga sinaba advice. Ndi mukulwana nnyo okulaba nga okutuuka 2-3 abasajja bonna bawuulu. Ndi mukulwana yewe nkwata nga tonna wasa. Nfuba nnyo okulaba nkuteekamu okulaba nga tokola. Naye ensinga egenda tunyumira. Omanyi ebizibu abantu bafunye mu kuwasa. Bituwe. Gw'obimanyi gwe.
ekisooka wakamala mu myaka ene namala mwemeka kali myaka ene oyogera ku myaka ena mu andi saagala kuyala njogere 10 mugambe nakamala mwemeka wakamala myaka yaddamu n'awasaamu awo omulala Prince from where he started marrying up to now myaka emeka ena there are people who have been yaddamu n'awasaamu over decades gwe mbuli amakalungi ke bafunye mu bufumbo gwe bumbuuli ebbanga lyomaze mu bufumbo ogyeko abaana boozadde kikyofunyeyo alungi oli mu muzannyo abantu basiba beetema wano lwa bufumbo gwe bwolowooza twagifunanga mikwano gyaffe n'ennaku gye twalaba neziza n'okudda mu bufumbo nyina akantu akalala ke mbadde njagala okugamba tolaba bino byotugambe mbu mwadda kukugula okimanyi mbu ffe baatugamba buli bwodda ku mukazi ono nodda ku mukazi ono nodda ku mukazi ono buli muntu alina ebisiraani ebyo mwe mubimanyi kubanga wuliriza kubanga noono ngenda okumuwasa nakumwe bakaka abasajja nga mutwalo nyimbi mwana wa okuwasa omukazi nga bamwebaka bakakodda obadde abana ebisiraani byabasajja emitwalo 10 kati njawulo kine malaaya nekigwabwe ntogenda ku kkubo tulina abakazi beeka nga bagabana okusinga malaaya naye nga wawaka afumba wa musajja tetubalina naye kimwawe fetulabye ebintu Josh omusajja ono ayise mu bulumi ku mutima Black Man kwe ensonga gyayogedde yekuba ndino there are women at home nga beega Josh gye bali abakyala of course 100% correct nga basinga ne bamalayo okugamba otegedde but remember that person at the back of it okay akimanyi nti nno nina Josh wange gyali you understand unlike someone who's on the street awunya alabika obubi olwokuba alina emitwalo ebiri gyayagala okugenda okumuwanga amwebakeko she will just do what put the legs there otegedde abasajja muyiga okwenyenyalako n'ekirala ekibaleetera okukola ekyo olaba nti omukyala alimba ogenda kusanga akakazi kali awo ku street kayimiridde kawala kawunya ebizigo otegedde kawunya otukwawa olwokubanga gweoyagala ataani anaabuwasa muwulirize bwani anaabuwasa byonna mubanenya n'abendera mu bufumbo naye nga temumanyi kozi yakyo kati mukazi wo ng'ono Black Man bw'agambye nti emyezi 3 asibye penso ku mutwe abamulinaanye balabika bulungi bawunya bulungi mukazi wo ne bw'oba ffe abakyala okwata siringi omutwalo n'omugamba nti gulayo ekizigo tetulinga abasajja ebitwenza biba bitono nnyo okitegeera agenda gamba owaye Black Man wange ampe tubikola naye musiima oyogera Black Man gye mutwala takyaddayo ojja kubuulya mu musiima muko mukaga gogolaba nga bamuwa ne benzi zine nnene tomukusanga akukuta no wachapata obuzibu obubeerawo abamunyonnyola abaka mugulya bizigo enjiri abatazirya tebasula mu kalina obuliri buveeko bagambe tebirageo eri bamuwa emmotoka ennene enviri azisiba saavisi zonna namukuta nowaboda akukuta alina togamba ffe tuli katonda ndikimoga kikolera omukazi ompita katonda ofuba nnyo 50% at least n'otuukiriza ompita katonda abakyala yes noonya ssente n'amanyi gesajja abeere nago yes Black Man at the side mutuufu abakyala it takes time oku appreciatinga oshegedde teri time tebisiimirako ddala tebisiimirako ddala tebasiimirako ddala abakyala bakuwadde emmotoka ya miliyoni 2 ate alina wa boodo y'abasiima bane mubeeremu noonya ssente mbere n'amaanyi g'ekisajja bane mubeere bantu bakulu noonya ssente n'ennyonyi ngende eno n'eno ate mbere n'obudde bwo bw'amaanyi g'ekisajja bisaana mmwe abaavu olina obudde bw'amaanyi g'ekisajja si bwe kiri taata ono talina byakola abeerawo ndi mukuleyo ssente nkugulire emmotoka kuweeza enviiri mulye nsasule ennyumba mbere n'amaanyi g'ekisajja sina byempulire nga muwogira uliriza omukyala okubeera tino tasiima gobeere nti no olina amaanyi g'ekisajja okoze ssente olina amaanyi g'ekisajja now listen omukazi yenna gye bulaga abakazi they appreciate by the way they appreciate oshegedde wano basiimira wano
naye basimira what makes a woman at home or a man at home? It is the bedroom. Bedroom body. Oshegede, it is a bedroom. There is no way you're going to be at home with your woman inside the house. You're not satisfying her. Agenda kubera wawe. Ero jamusanga ayisering afunye wachi. Kale. So ebyo ngati noze nkole sente ate nze ndi mugaga ate simanyi. Byonna mbere nabyo mpita Katonda. Bro, so that's why nabyo byonna. Anti ze kubulidde. Black man. Wanjise. Natumaliriza. Yes sir. Advice kijogenda okuwa abasajja n'abavubuka abali etumalirize. Sida advice jengenda kuwa abavubuka. Ze gambye okuva olunaku lwairo okutuuka 2-3 nja kulwana kulaba nga buli musajja abeera single. So ngenda kukirwana. Tuli wano kubaba. Kama rodi kafoka lungi nnyo. 2-3 okutuuka 2-3 nja nfube ng'ebitundu nga 6 nga bitaba biri single. Nga buli omu ali. Eno abantu gye bakolera emisinde gy'okulwanisa Mukenenya, Kansa, simanyi hope biki. Run for hope. Gwe mulamwa gwe ndiko okutuuka 2-3. Nga abasajja bawu. Nga abasajja ebitundu nga 6. Omu ng'ali bibye. Ebigambo byemuwulidde bya Black man, single father. Bagambe yabakulira. Ate nga is a proud single father. President waabwe. Sabagambye 2-3. Ayagala geno tuuka nga no one is married. Naye katumusabire yensaji beremu yekka. Famamu tetujja gibeeramu. Tukwagaliza ensi ye. Nenga muri bafumbo. Oli mufumbo. Nenga si black man. Anize. Sawa eno. Saa zino siri mufumbo. Lwaki oli mufumbo? Lwaki oli mufumbo? Actually, omanyi lwaki? Ngenda kukoma mu episode 2 nkunyonyi. Ono mufumbo. Lwaki si mufumbo? Siri mufumbo naye nyina omukyala. Olina girlfriend tolina mukyala. Kale. Tubagala nnyo. Tuwadde okusiiba back. Salama Road. Kafo kalungi nnyo olunaku lwe Monday tulina pizza day. You buy one you get one. So mukeereko bannaye naye nga tubadde n'omusajja ono single father akulira abasajja abawuulu abatalina bakyala. Tujja mwengeza mu episode abawuulu. Tukomawo mu part 2. Okay. Tuyanza nnyo. Black man single father webale kujja. Chikirira abawuulu bonna. Nze nkiikirira abawuulu nga bitundu nga 6. Abasajja bonna mbaagala bali single.